ya National Unity Platform okubeerawo. Njagala okwebaza Supreme Mufti ow'Ekibuli ne delegation yonna Sheikh Lunanoba ow'ekitiibwa omulangira okuba nti obubaka bwatuuka. Mubadde munsindikira essala ate ne mukuziika. Supreme Mufti wakiika bulungi ku ttiimu y'Ekibuli. Tweyanzizza nnyo tweyanzeege. Nsaba Allah abeere ng'abawa empeera esinga obulungi. Mu nsonga eyo era ey'otaata njagala kutwala mukisa guno okwebaza Katikkiro w'ekika ky'Emmamba wamu ne ttiimu yonna nga bwe mwajja era ne mubeerawo okubeera nga muziika taata n'okumusiibula. Bannange buli alina kye yakola ku kujjanjaba taata, ku kusiika taata, tumwebaza nnyo tumwebaliza ddala. Nsembyayo bakulembeze bannange mu kibiina kya National Unity Platform, ba foot soldiers bakwano baffe, bannange buli omu kye wakola mwebale nnyo mwebalire ddala okubeera nga mwampeesa ekitiibwa ne mugamba nti taata wa Shamimu katugende tumuwerekere Shamimu nga bwali muki mu bunafu. Mwebale kubeera family ennungi. Olwaleero nkomyewo naye nga sikomyewo mu ngeri ya bulijjo ng'era embeera bwe mugiraba. Tubadde gye tuli naye nga naffe bigenda mu maaso mu Uganda tubiraba. Era olumu tubadde tusindika obubaka okuvumirira yadde ebiteeke bye biyisibwa mu palamenti n'embeera y'okutyoboledde emba ly'obuntu egenda mu maaso. N'olwekyo nkomyewo olunaku olwaleero nga nkomyewo n'obubaka obw'okwekalakaasa okw'emirembe era ng'okwekalakaasa okwo kulimu okuba nti nasazeeko enviiri zange zino zonna nga emuziraba era n'ennyambala ne ata eno gye mulaba eringa efaanana ey'abasibe ng'okwekalakaasa kuno nkukola okulaga nti tuyimiridde wamu n'abasibe ab'ebyobufuzi abasibibwa nga tebayina misango gye bazza. Mu kiseera kye kimu nga ndaga okwekalakaasa kwange olwabo abantu bonna abasibe bali mu makomera ddala bayinza okuba nga si ba byabufuzi naye nga tebawozesebwa. Abantu bongedde okukwatibwa mu mbeera etali y'amateeka, baterekera mu bifo ebitali by'amateeka, tebawozesebwa mu biseera, babasuza bubi nnyo, bwe balwala tebakkirizibwa kujjanjabibwa mu biseera, so tufiiriddwa obulamu bungi. Kyokka ate ng'ekisinga okwewuunyisa nti ate bannabyabufuzi oba abakwatibwa ku nsonga z'ebyobufuzi ate bo bannange kiyitawo nnyo. N'olwekyo olunaku olwaleero nga Shamim Malende nze nga ndabika bwe nti era nga nsaba bannayuganda bonna buli ali mu mbeera ey'obusibe abeere nga agoberera ekintu kino okulaga bannaffe abali mu makomera tutuyimiridde wamu nabo. Buli asobola salako enviiri zo yadde nga toli musibe tusobole okuyimirira ne bannaffe tubalage nti tutambula wamu nabo era tulumirirwa ekyo kye bayitamu. Ekyokubiri tugenda kugenda mu maaso n'okutalaaga okulaba nga tuyamba abo bonna bonna abali mu makomera ku bwereere ng'era enkola yaffe bwebadde ng'eri. Waliwo ne activities endala ze tugenda okukola mu maaso awo naye nga activities ezo tujja kuba nga tuzibuulira bannamawulire ezikwata ku kununula eddembe ly'abantu ate wamu n'okubeera nga enteekateeka yaffe ey'abannakampala ne bannayuganda banyigirizibwa tujja kwongera okujanja mu maaso awo. Naye essaawa eno nsaba munzikirize nkoowole mwenna bannayuganda abakwatibwako naddala bannakampala bange nti abantu bangedde okusibibwa awatali bwe nsonga. Buli muntu yenna ng'omanyi nti wali omanye ekkomera bwe liruma ng'olina omuntu ali mu kkomera oba nga tokkiriziganya na mbeera yakubeera nti abantu basibibwa ebwemage beera ng'ogoberera protest eno gye tuyise peaceful protest ey'okuba ng'osalako enviiri. Programs endala tujja kuba tugibategeeza. Kunga Malende kunga! Kunga! Kunga Malende kunga! Kunga! Njagala. Okay. I would like to thank the Almighty God for giving me another chance to live. We have lost many comrades like Comrade Wameli Anthony, Honorable Sajiri Nyamahamba, and many others. We have also had many of our comrades who are still overseas that are receiving treatment and have not yet made it back to Uganda. A case in point is Sudden Magic and our comrade Ashraf Kasirye and so many others. So I thank the Almighty God that He has given me another opportunity to life.
Secondly, I would also like to thank my fellow Ugandans and the people of Kampala and my NUP family for always constantly praying for my recovery and checking on me. May God reward you all abundantly. I would also like to thank everyone that turned up for the burial ceremony of my late father, Jamal Ahmed Sebuta Malende. And that delegation was led by none other than His Excellency, the President, Robert Kyagulanyi Ssentamu, the Katikiro of Mamba clan, and the Supreme Mufti from leading the Chibuli team. I thank you all, including my NUP family, for turning up, and my people of Kampala and Uganda at large. Thank you so much for attending that burial. Now, I return today in Uganda with a peaceful protest in favor of our political prisoners. I decided to cut off my hair, as you see it, and also get clad in this prison-like attire to show solidarity with those prisoners. We want to tell them that we are with you, and we are standing with you, and we despise any kind of persecution that is being put against you. I call upon all Ugandans who are of good conscience to follow suit. You can cut off your hair, you can dress in a prison-like attire, you can do anything to show solidarity with those people in prison. In the meantime, we shall be resuming our prison visits to ensure that we bail out most of our comrades free of charge, as we have always been doing. Other programs regarding the prisoners, other activities, and also regarding the programs for Kampala and other Ugandans that are oppressed, we shall be communicating to media in a few days' time from now. I want to thank all of you that have come to welcome me. Thank you so much. I would like to thank everyone in their own capacities. I'm so blessed and I'm so happy. Daphne, I'll have another day for mentioning names, but thank you so much, all of you, for turning up, for sparing your time. I cannot thank you enough. May the good Lord bless you so much. But I just want to say that, please, from today onwards, we are going to fight for political prisoners. We are going to make time for those people. We are going to move around the prisons. We are going to see that we have to fight for those people. Because if we do not fight for them, who else will? If they take you in prison and no one is coming up for you, no lawyer is there to say that let me come and do the pro bono services. And in most cases, you don't even have the money. And you know what people want most are their families back to them. I may take the bread to the family, but you know the most important thing is to get the head of family out of prison, and then they come back and look after their families. That's why it's always important to bail out these people. We should not wait when it has happened to us. It can happen to anyone. Of anyone. So let's all stand in solidarity with the political prisoners. Let's all stand in solidarity with the oppressed people. Thank you all. People power. Our power. People power. Our power. Freedom. 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 When we talked about the constant love from the President and the First Lady.